mbadde mu cover naye nga kwendi nga ndaba videos ezitambula nga ndaba trending stories naye natunulira mwami Mpuuga naye mwe kambabuulire ensi eno ogiraba waliyo ebintu nga ssente tebigula kati ng'okwagalibwa okuganja favor eva eri Katonda mukwano favor oba watondebwa nayo wazaalibwa nayo ng'ebitabo byo ssente zo size ezikola favor natunulidde Mathias Mpuuga nandode sikyogerako naye osanga kineno kiyambe ku bantu abamu buli omu gy'oli tubeera tuyiga natunulidde mwami Mpuuga mu butuufu essaawa zino eno tafuddeeyo ku nsoma ye nga luli bwe yagozanga mbu ebintu ebimu binkemetterereza emmeeme takyakemettererwa mmeeme namutunulidde nga ebitabo bye essaawa zino eno takyatuwanira bitabo nga luli eri wabulanga naye agazaako kutambulira mu bigere bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayagala kubeera ekyo Mr. President kyali naye erabira nti Mr. President kyali azaakibeera Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bamulwanye banange twogera ku muntu nga government emukuba nabuno obutayinaako we buli bu MC Katsi bumukuba twogera ku muntu nga bafulufiga basasulibwa bamukube twogereba ku muntu nga radio zisasulibwa zimuwala nezireme kuba music we zireme mukyaza twogera ku muntu nga institutions zivayo nezimuwalana nezimwesimbamu nga mwana waabwe ne bamwesimbamu ne bamuwalana yoyo omuntu gwe twogerako Robert Kyagulanyi Ssentamu kati buli kimu kye yakolanga oba achievements ze ezo mu politics kuliko abantu abazeegomba nga balala ddala balina kubeera bone kamba jjukizeeyo ebigambo by'omwami omu I'm forgetting his names bwe naabanga ajjukidde I'll mention them nzijukiranga akola interview Bobi Wine nga ayingidde politics n'agamba nti munnaye ffe abaana baffe ffe tubeera tuzimba mu kololo n'abaana ffe ne bagenda ku masomero amalungi n'ate munnaye they don't end up being what Bobi Wine is oba kitegera ekintu ekyo mpoza ate n'omugenzi Jacob Olanya yakwesako ku bigambo ebyo ng'awaana Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti Bobi Wine is an idea kati buli agezaako okuwalana Robert Kyagulanyi Ssentamu oba owalana ssuubi ly'abana Uganda oba owalana future y'abana Uganda cause Robert Kyagulanyi Ssentamu ne wakwadde politics yakamuyingiramu naye azze abeera mukulembeze jaye ebintu Robert Kyagulanyi Ssentamu byazaakola ne we yali akyali Bobi Wine okuva 2002 mpaka 2017 alyoka ayingire politics obikwate bwoti obiteeke mu lwatu bwoti ojja kulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mukulembeze kati mwababeerayo n'owala n'omuntu olw'ekyo kyali mukwano ne woologa weewaawo asobola okufa prematurely naye ekyo kyali tekisobola kudda gy'oli mwami Mpuuga ogenda kusasula abantu abasoboka bonna ofuneko kako ka test kubanga owulira nawe oyagala okubeera ekyo olaya ddala nga Bobi Wine tebimusaana birina kusaana ggwe kubanga gwe olina obuyigirize olina businesses zo zitambula amasomero go gatambula petrol stations olina mu shares awe Masaka zikola businesses olina naye because you're greedy oyina omululu tekikumalidde sente mu parliament oyolanga bw'oyagala gwe nani tamongo muli muti mwatta mukago gwe n'enguzi togirinaako obuzibu oli wa bitiibwa obwakabaka bwakuwewe ebitiibwa naye leero owulira nga tekikumala kati saa zino ndagatambulira mu bigere bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mr. President owulira nga by'oyagala naye ng'ate si bwe bityo bwe bikola bannanga omuntu yenna ategeera ne oba tewasoma nnyo osobola okulaba omuntu n'ogamba nti nze bwe nasomanga Bayibuli nga bagamba nti mulimu kye bayita ebiro times and seasons bino ebiro bya Robert Kyagulanyi Ssentamu buli ajja n'amwekiika mukwano gwe kennyini gwe ali mu kwesaanyaawo ogenda saanyaawo ne legasiyo n'ekinono kye baali bakumanyiko bakyerabire Mathias Mpuuga ku byozookola eziringa achievements zo ekintu ekikumanyikiddwako right now byebitano byewalya n'ekikumi kye waddamu n'ojjayo by'essaawa zinene ebikumanyikiddwako mululu
Anyway, tugenda mu protest vote 2026. Katukomewo.